omukyala oyo gwe bayita Maggie Kayima. Maggie Kayima ennaku nga bbiri esobodde okuba ate nga ziyise, omukyala ono esobodde okuba ate nga avaayo n'ategeeza nti abanja bannaffe aba ABS TV oba kyaki omukulu Pastor Yiga omugenzi. Bino nno byonna we bijjiddewo omukulu ono omukulu gwe bayita Andrew Jjengo ye mutabani wa Pastor Yiga eyasigalawo akadde kano yatambuza emirimu gyonna okuli egya kyaki n'egya TV nga bali mu kusika mugwa wakati w'omukozi waliwo omulala bamuyita Kojja kimbowa. Kojja kimbowa ono mukozi wa ddagala lya kinnansi oba gwe bayita owahabo. Yasobola okuba ate nga yamuwola embaata, yamuwa embaata era nga ne taata we yamuwaako embaata nekula era ng'embaata eno etuuka ebbanja lituuka mu mwaka gwa 2029 ng'ayina obwannannyini oba ng'ayina shares mu TV gye bayita ABS TV. Wano nno era mu wiiki wajjiddewo omukulu bamuyita Ssemakula Solomon avaayo n'ategeeza nti yasobola okuba ate nga yazimba studio ya TV gye bayita ABS ng'agamba nti omulimu yakukolera milioni 35 naye ng'ebyuma byateekamu biri milioni nga 10 plus nga ye abanja nazi ssente ze nga bagamba nti baagala kutunda wali kyaki ne TV esobole okuba ate ng'erugenda. Kati omukulu gwe bayita Kojja kimbowa kwe kuvaayo mbamawulire n'abategeeza nti ono omwana gwe bayita Andrew Jjengo, Pastor Jjengo mubanja ssente nnyingi, muwoze ssente ziri mu milioni nga 6 n'ezigwamu. Wano nno n'endabbi omukazi yasobodde okuba ate ng'aviirayo n'ategeeza nti waliwo essomero bayita Knowledge Center High School mwalitunda ze nalinamu ebibajje nateekako n'amabaati era mbabanja milioni 12 naye ng'essomero eyaligula yagula mpewo. Nabbi omukazi bw'ategeeza era n'abategeeza nti abanja ne milioni 7 kubanga ye yali founder wa ABS TV era nga director ku TV gye bayita ABS TV. Awo nno mutabani wa Pastor Yiga Andrew Jjengo bw'aba yasikira bizibu. Omukulu Andrew Jjengo yavuddeyo n'ategeeza nti abo bonna bagamba nti babanja abamu just babuukidde embeera naye nga bo bagamba nti enteekateeka yonna nga bweri tewali kye bagenda kutunda. Wabula omukulu gwe bayita Kojja kimbowa abategeeza wemba temwina ssente nze munguzeemu TV yange nsobole okuba ate nga ngitwala kubanga ebbanja lyayina likoma mu mwaka gwa 2029 ssente ze yamuwaako. Bino byonna omukulu ono wiiki eno amawulire gadde gatambula ne nabbi omukazi kwe kubuukira eggaali n'ategeeza nti abanja milioni 7 ate nga baatugamba ono nabbi omukazi naye yali mukyala wa Pastor Yiga. Awo nno olabira nti abantu baggwamu ensa ekifo ky'okuba ate nga yali yambye ku baana b'omugenzi waliwo yagambira nti munda ya waliwo akayimba nabbi omukazi ke yakubaawo. Ne omukulu Kojja kimbowa ono nno mutabuzi wa ddagala agamba nti yabawola ssente zikoma 229 era bo ye tabimanyi ebyo gamba nti babanja wawawa. Kati Mzee Yiga bw'amala okufa nti nno Mzee Yiga avuddewo ne wayitawo kubanga Yiga yafa around mu October. Kati mu March kubanga nze Musumba Yiga bw'amala okufa bannyonnyola bali era nga nabo bakimanyi nti nayinayoko contract yange ne mwami Yiga ey'okukola ku ABS. Kati mu March nga contract ekyabuzayo n'omwaka nga mulamba gumu n'ekitundu Andrew ajja ngamba nti Kojja TV negenda kuvaako bagenda tusala TV evaako era nentuuka n'omubuuza kuba nalinga mpulira atera okwogera mu kyaki nga tera bagamba nti banaye mutwanirye TV ebeereko ekola etya ne mugamba lwaki TV tebeerako nensasula busasuzi bulamu najja nga ngamba sasula ssente era endagaano eno bw'obanga ogirabye era gamba nno nalina okugenda paka mu 20 nino okugenda nga 25 August 2025 obulango bwange ne airtime. Kati najja n'endagaano n'agiwandiikako ko bwe yamala okubeera nti neeyo maze ogifuna najja ne bampa eneye milioni 345 yonga egendera ddala paka 2029. Owulidde yabawa mbaata yabawola mu kibuga ebeera mbaata sikuwola. Omukulu Pastor Jjengo agamba nti ebizibu bwasobodde okuba ate nga abisanga ebintu byonna ebyobugagga bya Pastor Yiga babiteeka kye bayita caveat. Toyina kintu kyonna kyoyinza kukola oba kutunda oba kukola ki. Owulira bw'agamba ne mugamba woba oyaga nsigale nga nzirukanya family operations muggyeko caveat kuba waliwo lines zesobola kusala lwansonga legal mu mateeka recognized tebaagala bwe mutuula bwe bagamba school fees almost term has spent over million ngana kwa 5 bana kusoma TV buli mwezi I spend over million nga 10 TV okubaawo but legally
waliwo ebimu bye sisobola kukola, waliwo agreements ezimu ze sobola kuyingira. Tufuna ba client abenjawulo abaagala otuwa sente ku TV nga batugamba tulina signing but mu mateeka sikkiriza basayininga because I'm nobody. Ye mukulu oyo Andrew Jjengo musika wa Pastor Yiga. Era omukulu nayongerako n'ategeeza nti TV yali agikwasizza Kojja Kimbowa amuyambeko okugitambuza olw'ensonga nti amabanja gaali mangi ate nga Kojja Kimbowa alinamu kasente. So nalutikera ku makyanga omuntu nendanga buno bonna embeera gye tulimu naguno gonna omugugu ogw'okuspendinga miliyoni nga 3 month oba osanga naye sikyasobola. Nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi nze naye simumanyi nnyo. Omukwano gwe nnina nagujja mugenzi yatugatta ne mugamba Kojja Kimbowa jangu njaga nkukwase TV eno some sort of a release onyambeko jiddukanya ng'osasula amabanja ag'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe wosala amagezi sente z'oli mu tteekamu ozijjayo otya. Nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera so atunda kintu nga sina letters. So nakkiriza okujiddukanya naye ng'akikozenga mukwano gw'omugenzi nangamba omanyi muzeeyi omugugu olina munene. Owulidde Kojja Kimbowa ategeeza nti ebya TV byamusobedde kubanga baagala kutunda wonna ebyobugagga byonna baagala bitunda olw'ensonga nti eyawanikayo akanaala aka TV abanja yakola studio abanja. Nnyonnyodde nze saagala keera ku makya kugamba nti nno omwami Kimbowa okujjako bonga bo baali baŋŋambye nti later on TV yonna bwe nnaaba nsobodde nga ndabye abaana abalala beneficiaries abalala TV bajja ginkwasa. Mu kiseera kino Andrew nkulaze nti yali yanguzaamu emigabo gye 19 olupapula lwa transfer of shares era nankolerako nandaga resolution za boards na buli kimu kyonna returns buno olupapula kweruli then ne bamala ne bampandiikira nako namala ne bampane ebyo byoyogera omukulu Pastor Jjengo yagamba yamuwaako just release ate onagamba amuguza shares. Pastor yategeeza nti TV teyagimuguzaako wadde naaka nga wenkwasaganya ebintu ebirala. However saamuguza TV nga bebadde bagamba wabula nafuna mukwano gwange ne mugamba Kojja jangu nnyambeko mu eno sector era I think for 3 months yabadde addukanya TV era abadde muntu mulungi but however oluvannyuma lwa family meeting we yawulira nti nze nzize ebbali sikyayagala kuddukanya estate naye n'agamba sisobola kukola. Family bamuwandiikira ebipapula bamutiisatiisa tugenda kukuloopa mubye TV y'omugenzi mubye TV y'abaana mulidde sente nangamba omanyi muzeeyi kino ekintu najjanga mukwano gw'okuyamba but ebijja bye bingi n'akidde ebbali. So n'ebya Solomoni awo ebyajjira naye ng'ensonga enkulu mu bino byonna nze sina wennyimira atandika kulwana kubanga mu mateeka sina kuyimirira. Family yateekako caveat we tubayita okwogera nabo ne tubabuuza omu ku omu era munansonyi okwogera kino abamu ku bo baŋŋamba era nabasinkana ne baŋŋamba olaba Andrew kyetusinga ensonga zeezo nno. Kojja Kimbowa yategeeza nti shares agenda kuba ate nga TV agibaddiza bamuddize sente ze. Yes, okay, one olunaku olwaleero mpandise ebbaluwa entongole era bonga bo bagambye nti no ndi depressed ndi biki mpandise ebbaluwa entongole ezaayo nga nze nganza bweva mbuno yali teyampandikira bbaluwa ne mpandise mu butongole lwaki njagala tukole kye tuyita inventory report ze miliyoni 287 nti kuliko miliyoni 19 ezagula ebintu ebiri mu studio cameras biki ntebe sofa enkoda computers na buli kimu kyevola banti nno nze muwandikidde mu butongole nga musaba nti nno as of today from 26 and as of today sente zennaakakwata n'enteeka mu TV ziri miliyoni 287 era nezimutemera. So lwaki nkugamba nti nno twagala tugizeeyo olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 ngenda kuyita abakozi however nti naabigaanye agambye nti ye TV oba naye nganze bwagambye nti ndi depressed simanya biki z'ensonga ezo. Kojja Kimbowa agamba nti abaana bano abawadde sente nnyingi kwokuli n'emmotoka ze. Nze simanyi naye bonga bo sente zange oba bazikolamu ki oba ya renovation ya church kubanga ne ku TV nze sibimanyi njagala bwagazi sente. Emmotoka yange Subaru 1 yagisabira oba yaŋŋamba mbona agenda kugiwa girlfriend we yaŋŋamba agenda kugiwa girlfriend we emmotoka Subaru era yaŋŋamba nti girlfriend we talina mmotoka nti agala girlfriend we abiri nti naavugamu so kati eyo gye basembye twala
mu mwezi gw'okubiri. So emmotoka endala bakamira be bazitunda nakitegeerako nti no kamira emmotoka eri eyagunja eno yagitunda emmotoka eno benzi nayo yatundibwa naye kirungi yo omwami yagula benzi namusangako okolemuwa amatala netuyalinga naye namba era akyagumye yaŋŋambye nti mwami kimbowa wonna emmotoka wojjagali agenda giteekawo wali then nkiraiminga sente zange emmotoka eyagundi eno emmotoka ebbiri zonga zo teziriiko kaadi zaazo nzirina kubanga nkunyonnyodde nti muzitwala be bantu abajjanga nti tuweeko ku mmotoka eno ensonga ezo eziri ku bintu bya omukulu pasita Yiga eziri mu mbeera okuba ate nga bitwalibwa wabula mutabani wa pasita Yiga ategeeza nti entalo zino zonna z'abafamire ziva wano era basinga balina bye baagala mu ziri ezisigadde naye nga balina nnyiga eno nsobola obbateera biri kuba abamu ku bo baagala mbaleke batunde eri bagabane naye balinga abantu basatu olw'okuba bo bakuluukulumu ne bamaama baabwe bwe bagabana nze bagenda kumbuza ebibuuzo bano abali mu pyo wano nga bakuze amataka kitaffe ge yaleka galiwa kali mbagambe nti bali be naleka bagatunde ne bagabana so abamu banyiga kino in fact ndi ku conditions abamu bangamba mbaleke batunde amataka ago ne properties eziri eyo basobole okujjako caveat naye mbagamba kimu bwemba mwagala otunda sibalina kubuzibu naye mulinde na bano babenga bategea bannamu mutunde mwenna mugabane kyenkani nze ne mutampaako ekyokutunda kyenandyagadde osooka okwogera ku bintu by'otunda ekyo kintu kive mu muntu okuba teri agenda tunda kifo kino okujjako nga maze kufa kyaki egenda sigalawo nga kyaki ne tv ejja sigalawo wabula famire tulina okutuula sinakutuula ne tukkiriza amazima agaliwo nti yes kitaffe yaleka tv ne tv erina amabanja nti si oli nti yagiwola nti mbawadde cash these were services eziyamba tv okuba ku mpewo kati essaawa zino tuba twagala okugavaamu nawaatabanze nawaba sise mwenyini kuba namugambye byonna bye mulina okukola woba yaga okuddukanya tv eyo sooka ofune letters of probate kati newaatabanze kasabajjako caveat ne tutuulanga ffe ne tugamba okesise gwagenda okuddukanya tv ne family operations nze sobola kuteekako caveat era muwa omukono gwa kuba namugambye ngenda nakuyambako naye watali ezo letters kigenda kuba kizibu however nja sigala nnwana niera kijja kunzibuwali